Oluvannyuma lw'ebikwekweto bya BMU Toko Wenje ebyokulwanyisa envuba embi mu disitulikiti ey'e Mayuge, abavubi, abasuubuzi b'ebyennyanja n'abalabirira emyalo aba BMU bakakasizza nti kati waliwo enkyukakyuka mu nkwata y'ebyennyanja saako omutindo omulungi mu katale. Ssentebe wa BMU mu ggombolola y'e Bukatube ne Wairasa, Dikusooka agambye nti kati omuwendo gw'ebyennyanja gweyongedde ate nga bye byebikkirizibwa mu mateeka. N'omuvubi abaire ng'ajja mu maadhi ng'erirawo bwereere, in fact yena atandise okubonaku olw'okubatolaku envuba enembi, then twabaikiriza okuvuba envuba enungi. Okwogera bino abadde ku mwalo gw'e Namugongo mu ggombolola y'e Bukatube bw'abadde asanyawo obutimba bw'envuba embi obuweredde ddala 4 nga bubalirwamu obukadde 14. Ayongeddeko nti engeri endala erinyisizza omutindo gw'ebyennyanja mu Mayuge y'enkola ey'okuteekawo ebifo ebyennyanja mwe bizaalira eyatongozebwa gye buvuddeko. Kakasa nti abasuubuzi ababaire nga batwalanga ebyenanda ekiro 10 e Busia, ababaire batwalanga ekiro 5 Edinda, buli muntu anaaba nga ali mu kiro nkakasa 200 kujja mu maiso, olw'ensonga nti obukodyo buno obw'okwenda ebyenanda biire twabukola era twasiba breeding area. Agambye nti bonga aba BMU nga bali wamu n'abavubi, abakulembeze b'ebyalo n'abasuubuzi bataddewo amateeka agafuga ebifo bino ebyennyanja gye bizaalira okulaba nga bikuumibwa bulungi okusobola okubiganyulwamu. Mu kino tewali muntu akkirizibwa kugenda mu bifo bino okutuusa ng'ebyennyanja bitandise okubuuka okuva mu kifo mwe bikulira okutuuka mwe bijjibwa nga bikuze. Breeding area eno tiyakwigulwawo wabula irundiro lya byenanda. Ebyenanda bidda kukulanga then ebinaavwangayo abavubi bye baidde ogemeranga eno ye twayikiriza abavubi era nga singa tuba tuyigulawo tuba tukukontana ne amateeka ga gavumenti. Dikusooka era akikkatiriza nti bataddewo ebifo eby'ekika kino ebiwerako kumpi ku buli mwalo wabula ng'ekizibu kyokka kye bakyalina kye ky'amaato, amafuta, abakozi abatono n'obukuumi okusobola okulaba ng'omulimu gwabwe gutambula bulungi. Bw'atyo n'asaba gavumenti ebayambe. Okuva we twatandika operation eno no wamu n'okusomesa abavubi, nze nkakasa nti gavumenti teviireeyo tuyamba olw'ensonga nti tuziza facilities dimala. Ne ssentebe w'omwalo gw'e Namugongo Walusansa John asiimye ebyogeddwa Dikusooka n'asaba gavumenti eveeyo eriirira abavubi abeewaddeyo ne bawayo obutimba bwabwe butakkirizibwa mu mateeka eri ab'obuyinza. Okusomozebwa kwe tulina nti abantu abo tetulina butimba bwe tubawa okuva ku butimba bwe balina bwe tubaggyeko buno obubi. Kati okwo kwe kusomozebwa kwe tulina nti abantu baffe bali bubi baavu. Soma Frederick yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.